Oli ku There is Still Hope, channel y'essuubi. Nsako yonna gy'osinzira okutulabira gwali ku mukutu ogwa There is Still Hope ali mu ggwanga Uganda ate nawali emitala amayanja we bali kubanga ate otugoberera. Kama tukwebaza olw'amakya g'olwaleero atukuwa ekitiibwa n'amatendo atwaniza omwoyo omutukuvu okutuluŋŋamya okuyita mu Kristo Yesu omwana wa Katonda omulamu tusabidde. Amiina era amiina ddala. Kakati Musumba Tom Mugerwa wa Christian Fellowship avuddeyo n'asekerera abo bonna abagamba nti asomesa mizimu. Avuddeyo n'abasekerera era n'agamba nti tagenda kubanga alekeraawo oba gwe ekyo ky'olowooza nti asomesa mizimu ye si wa kirowooza. Okitegedde? So ndowooza ennaku zino tulemereddwa oba buli omu okuba nga afokasinga ku minisitule ye kuba buli omu alina okuyitibwa kwe. Nange wano mu comment section ntera obalaba nga bannumba nze manyi kyenkola. Kati gwe olaba nga oli kyakola si kituufu, gwe tandika okole ekituufu. Onookola ekituufu abantu b'olowooza nti bali bakyamye bajja kujja eyo. Naye ate gwe naawe ky'olina okukola kikulemye ate oli kulumba alina kyakola, which is very bad. Okitegedde? Kakati njagala owulize Musumba Tom Mugerwa avudde n'agamba omweyogereze takusuuza kayanziko. Ffe batugamba mutusomesa mizimu naye tetugenda kulekeraawo. Beebale nnyo okubeera n'endowooza zaabwe nga bo. Naye ffe tuli ku kuyitibwa Mukama waffe kwe yatukwasa. Kaneetoolemu katono sooka omuwulirize ali tusobole okuba nga ate tweyongerayo. Batugamba nti tusomesa mizimu naye tujja gisomesa paka. Tetugisomesa tugisiize, tugisomesa tusobole ogikuba to have knowledge of it. Genda mu kitabo ky'Engero nkulage Engero essula 24 olw'okutaano. Engero essula 24 olunyiriri olwokutaano. Proverbs chapter 24 verse 5. Omuntu ow'amagezi aba w'amaanyi. Omuntu ow'amagezi aba n'amaanyi. Aba w'amaanyi. Magezi ky'olowooza g'agamba akwatawo bulaga amagezi g'agamba. Amagezi siziga y'essomero nti omuntu eyasoma n'atuuka mu ddiguli aba n'amagezi. Waliwo academic knowledge ne common sense, day-to-day knowledge, knowledge, wisdom. Amagezi ge bayita amagezi amazaala Abaganda. Haleluya. Gafaanana gatya amagezi omuntu w'amagezi g'abeera nago? Soma tuwulire. Gamba ekitabo ki? Yakobo ye James essula 3 olunyiriri olw'13. James chapter 3 verse 13. Yakobo essula 3 olunyiriri olw'13. Ani alina amagezi n'okutegeera mu mmwe alagenga mu mpisa ennungi ebikolwa bye mu magezi amawombeefu. Amagezi, ani alina amagezi mu mmwe? Gamba yenze. Muwulidde bulungi Omusumba Tom Mugerwa okuba ali ku Mutuula Christian Fellowship agamba mwenna aboogera mbu asomesa mizimu abasekeredde era munoone ne kuvu liba weeriri. Mu kyalo twagambanga gwe kiruma y'azaala. Bw'ekikuluma ng'okizaala. Naye nze kyenjagala okugamba buli andaba oba buli atuwuliriza, buli omu agenda kuwa accountability ku bye yakola, ku njigiriza gye yayigiriza. Yes, tetugaanyi waliwo abalina enjigiriza etali ntuufu, naye gwe somesa entuufu. Bw'otegeera nti gundi talina ntuufu, gwe tandika okuba ng'osomesa ekituufu. Manyi Setaani akakodyo kaleese
oba kasinga okukozesa kwe kulaga abantu nti taliiyo. Obadde okimanyi? Akakodyo ka Sitaani kasinga okuba ng'akubisa abantu kwe kubakkirizisa nti has never existed, taliiyo ate nga gy'ali, nti akusange nga you are aware. Manya nga toli aware kumbe. Naye Sitaani wajja nga omutegedde enkwezi, kiba kizibu okuwangula. Kakati Musumba Tom kyayogera kituufu. Naye nze nange nina problem n'Abakristaayo abamu. Okitegedde? Ffe twereetedde okuba nga twekubya. Tulemereddwa okubalansinga. Kaakano njagala nkubuulire, saawa zino kolako vidiyo ng'oyogera ku mizimu gyokka, oba ku Sitaani, oba omuntu eyava underground ejja kudduka. Abantu baagala nnyo biwuliriza. Sitaani akola kino, Sitaani akola kino. Naye ate abantu tebaagala kutegeera Katonda. Abantu baagala nnyo okutegeera Sitaani oba lwaki. Naye ng'ate ekizibu ekiriwo nti Sitaani gy'okoma omutegeera nga toyambadde gy'akoma okukuba, ojja mutegeera nti the more you know the devil, the more you are exposed in the spiritual realms. Simanyi oba ontegedde bulungi. Gy'okoma okutegeera Sitaani, gy'okoma okuba nga mu nsi ey'omwoyo weebikkula oba toyambadde. Abaganda bagamba nti enkima gy'ekoma okulinnya omuti, gy'ekoma okunama. Kakati bwe buzibu bwe tulina nti abalokole bangi baganya okutegeera Katonda naye ate bategedde nnyo Sitaani. Teeka abantu abamu eyo pointi yebatabula. Naye ate olina okutegeera Katonda more than the devil. Okitegeera? Kati ndowooza abantu abamu bawulirako bukiriipu oba bemutunde nga basomesa ku sayidi B eya Sitaani, sayidi A eya Katonda tebagiwuliriza, simanyi. Naye ng'onoobeera omulokole anywedde, olina okuba ng'obalansinga. W'omanya enkwe za Sitaani ate noonya nnyo Katonda n'okusingawo. Kubanga Sitaani kati aba akitegedde nti ogudde mu nkwezi, aba agenda kukulumbira ddala. Kati tuli mu mulembe nga baagala nnyo okuwuliriza ebya Sitaani, era nga oba oyina eyo sitoole yokka ogenda kuba n'abantu bangi. W'olekera ojjoogera oba togenda kufuna bantu. Okitegedde? Bw'obanga emboozi yokka gy'olina, oli omusibe oli kino bagenda kugoberera. Naye bw'obawa ebibwa Katonda tebaagala. So abantu baagala nnyo otegeera obusibe bwe balimu, naye ate tebaagala tegeera agenda bajja mu busibe. Kakati kiba kibi nnyo bw'okutegeera obusibe bw'olimu ate ng'agenda okuggyayo tomutegedde, era sitiri togenda vaayo oba togenda sigalayo. Kakati tonenya mutundwe nga yo. Kiyinza okuba nga n'abagigendamu be balina obuzibu nti balemererwa obalansinga. Zitera owuliriza babalansinga bebuto. So bakusome, yes, they teach about this. Naye oluusi ne Katonda bamwogerako. Oluusi bamwogerako. Kati ekizibu ffe. Kale ekirala kye njagala lokole tutegeere nti nnyinza okuba nga ndi mu biro oba mu season nga neetaaga emmere egenda owonya omutima. So kiba kirungi nnyo n'otegeera nti akaseera k'olimu, embeera gy'olimu, njiri ki gye weetaaga. Okitegeera? Waliwo akaseera k'ogenda obeeramu nga weetaaga enjiri oba emmere ekakkanya omuntu w'omunda, owulira omuntu w'omunda atabuse, tolina mizimu, tolina naye nga waliwo oyagala
Kakati awo ng'ogenda ku UCC tuwa omugenzi Ssenfuma ojja vaayo ng'omutima gukoze ki guteredde. Kati gwayagala ebyamagero ebibwatuka ng'emberenge okitegedde nga naawe Miracle Center oba makanisa amalala nga naawe okola ki nga naawe ogenda eyo. Kati gw'owulira nti otambudde amakanisa g'abannabbi b'obulimba owulira ogakooye genda waani Pastor Ssenyonga okitegeera. Kakati gw'owulira nti oyagala kwezuula kuva mu busibe oliko ebyekika oliko ebyobujjajja ebyobusenga ebyobu anko ebyawa mutuulwe. Kakati kyenkugambye nti weezuule ki ky'oyagala, zuula embeera gy'oyitamu akaseera ako, yeetaaga mmere ki. Sisobola kubanga njagala kutereeza muntu wange ow'omunda aye nengenda mu byamagero mbandika ekikyamu. Kati kyekizibu ky'abalokole kye tulina, tetumanyi kiki kye twetaaga na mukadde ki. So, kiba kirungi nnyo n'osooka osoma embeera. Naye mu byonna buli omu akola okuyitibwa kwe. Do your part. Katonda agenda kubuuza ate kakati ggwe lwaki munno yabuliranga kino buli omu agenda alina olulimbi lwe lwalina okulima. So oli waba alima aziika gwe muleke bajja muzza emabega oba ajja kufuna punishment ze. Gwe lima bulungi nga w'oteekeddwa okuba ng'okola ki ng'olima. Naye nze kyentandise nakyo kyekyo kye nkugambye, Sitaani akakodyo nnamba emu k'akozesa kwe kulaga abantu tetali nayo. Tosobola kulwana n'omuntu gw'otategedde lwakuba nti kyegambye nti tutegeera omulabe naye ate alina otuyamba okuwangula omulabe oyo ye tetumutegedde. Abantu baganya otegeera Katonda, abantu bategedde Sitaani. Nze nkubuulira abantu bamanyi Sitaani na buli kakodyo ke naye abantu baganya otegeera Katonda kye baba bagaanire mu busibe. Kubanga okutegeera Sitaani is not automatic deliverance. Obadde tokimanyi era kankikubuulire. Knowing the devil is not automatic deliverance. Obadde tokimanyi. Balubangi Sitaani bamumanyi naye nga basibe. Ekintu ekireeta auto deliverance is knowing God. Ayogera ata mu Yokaana 8:32 bwe mulimanya amazima gali bafuula ab'eddembe. Amazima yanyu ye Kristo. Buli w'otegeera amazima galeeta automatic deliverance. Buli w'omanya Sitaani olina kufuna kuyaayaana kw'amaanyi kunoonya Katonda nga obadde tomunoonyangako. Why? Ono gw'otegedde kati oli exposed in the spiritual realm. Kinga kuyingira mu nnyumba y'omuntu omubbi ng'ate mwali n'ategeera nti omutegedde oba omubbi okugyewo n'akubba kati aba agenda agamba James gwe anzibye. Alina okukutta abuze obujulizi, otherwise bagenda mmusiba. Kati kyekyo kye tuliko. Sitaani tumutegedde agamba Jamiru ontegedde, aba akomawo akola ekisoboka kyonna. Kati naawe olina kudduka eri buddukiro, olina kunoonya wali buddukiro nga ye Kristo Yesu ne weekweka mu ye. Kati kye kizibu kye tulina omulembe guno nti abantu baganya otegeera Sitaani gye bakoma omutegeera gy'akoma obbakuba kubanga tebalina buddukiro. Obuddukiro bwaffe buli mu Kristo Yesu. Abantu baganya otegeera Katonda. Gwetandika
mutandika obuulira enjiri ey'obwakatonda naddala ffe abali ku social media jangu nga oyogera that truth. Vidiyo egeraberako abantu 100 jangu ng'onyumya sitaani egeraberako abantu 1,000 oba 10,000 okudda waggulu. Why? Abantu bo bamanyi mbu otegeera sitaani ng'ofuna deliverance, which is not true. Knowing the devil doesn't mean automatic deliverance, but knowing God is the automatic deliverance. Sitaani mbumbu omutegedde nnyo mbu automatic deliverance tebakufeera. Era gy'okoma omutegeera gy'agenda okoma okukuba. Ekisooka otegedde enkweze naye ate tolina ngeri gy'azirwanyisaamu, kikyagenda oleeta fear. Ogenda tandika kutambulira mu kutya, ogenda tandika kutambulira mu worry, kubanga omanyi kiringa okutegeera omuntu nazeewe ne mubba n'antegeera n'ogenda ate otegedde sitaani mb'ogenda. Buli w'omusisinkana, buli w'obanga oyita ewuwe, omutima gukukuba. Buli bw'olabanga yunifoomu ya poliisi oba oyagala kudduka oba omanyi banoonyanze. Kati kyekyo okutegeera sitaani naye ng'ate Katonda tomumanyi n'okusingawo, ogenda tambulira mu kutya. Omusujja ne gunaakuluma ojja lowooza muzimu, bandoze nze akubuulira. N'enkoko ya neighbour n'enajja n'ebiikira ku mulyango gwo, bwenagala baleese eddogo. Sitaani akutambuliza mu kutya. Naye guno omulembe togunyumiza ebyo. Mulembe gwagala kulira bya sitaani byokka. Eby'obwa Katonda nnono batono, very few, nga naawe w'oli. Vidiyo ezinyonyola Katonda tozimalaayo. Naye bwanga kati ne tugenda katwanywanga omusaayi, awo oyinza n'otuula n'oyita ne baneiba n'oshayalingira abantu 150. Naye omuntu aba annyonnyola ku musaayi gwa Yesu, wadde ne kalayiki tokawa vidiyo. Ne baba bayonyola ku musaayi wa agenti gwe banywanga, waawo kati tolaba nti obuzibu buli mu ffe. N'omusumba asobola okujja oba tugeze ne babuulya ku mizimu n'akubuulira ne Katonda, naye ng'omuntu n'ategeera nnyo kya mizimu osenga n'ekya Katonda, eky'emizimu n'akikwata nnyo. So buli muntu akola okukola ki? Okuyitibwa kwe. Ate naawe omulokole buvunaanyizibwa bwe okutegeera Katonda. Kakulekera ebyawandiikibwa bino ebiyinza okuba nga bikola ki? Bikuyamba. Peetero ekisooka 5:8, be alert and sober-minded. Your enemy, the devil. Kitegedde? Atambula awuluguma alinga empologoma. Yakobo 4:7, submit yourselves then to God, resist the devil and he will flee from you. That's the best way of fighting the enemy. Ogisanga mu James 4:7. The best way to fight the devil is submitting to God. Teri kirala ebakulimba, teri ngeri yonna. Submitting to God kitegeeza ki? Ogenda kukola okwagala kwe, weewaddeyo, you have surrendered. Kati kitegeeza buli akakukoonako, God is responsible. Kati yakulabirira. Abakolisi 2:11. Sitaani tatwekulumbalizaako ng'abatamanyi nkweze. Sitaani ageza n'akuzannyira ku mutwe nga gwe ataategeera nkweze. Nkweze wazitegeera naye ekikusumbuwa walema otegeera amazima. Wategeera nnyo enkwe za sitaani n'olemererwa okutegeera amazima. Kati kye kikusumbuwa ekyo. Gamba, ayi Yesu, onsaasire,
ompe okutegeera okw'obwa Katonda, onkomyewo mu kisa n'okwagala, onaze n'omusaayi gwo ontukuze okuyita mu Kristo Yesu omwana wa Katonda omulamu. Amiina era amiina ddala. Kale ndowooza kaneetololemuko katono wenkomawo, agenda kubanga ate nzija n'ebirala bingi, naye gwe atanaba kuwa Yesu bulamu bwo ate eri engeri yonna gy'ogenda lwannamu sitaani nga Yesu tomuwadde bulamu. Gamba ayi Yesu, olwaleero nkwebaza olw'obulamu bw'ompadde, nkizudde nti gwe kkubo n'amazima n'obulamu, nowinaategeera sitaani nga sikumanyi nja kuba njiwansaana ku mazzi, onsaasire obutali butuukirivu bwange, onaze n'omusaayi gwo ontukuze okuyita mu Kristo Yesu omwana wa Katonda omulamu. Olwaleero njatula nti ndokose. Amiina era amiina ddala. Omaze okuba nga weefunira omulokozi, kaakati fuba nnyo okutegeera y'ani, biki by'ayagala ne by'atayagala. Nga obadde otegedde sitaani, kati ate wano tegeera nnyo Katonda n'okusingawo. Kaneetoolemu katono wenkomawo bingi bye tugenda okuba nga ate twogerako. Shalom. Weebale kulaba There is Still Hope. Okumanya ebisingawo tukubire ku 0752 34 14 47 oba ku 0761 08 83 15. Osobola n'otufuna ku email eya tshitv74@gmail.com. Eno ye There is Still Hope, channel y'essuubi.